Breaking news, His Excellency Robert Kyagulanyi kyakoze General Moses Ali omukulembeze oba honorable wesaidize ajumane nkugambye amulese mu maziga batya byonna ngenda kubinanga mbikunyonyola mu eno video njagala tujiwa obudde kubanga mulimu bingi ebyo kuyiga nkugambye ono ali heaven sent naye nga tetunagendayo mademba sabeno video musoke mujimpeleka like mumaze subscribing awegate ku mukutu gwaffe guno nakulwairo nga benkugambye ku radio omusajja abadde atuze omukulamanyikiddwa nga General Moses Ali kigambo kubeera nga ebyadala akasajja akabadde ku radio nga kawuliza His Excellency Robert Kyagulanyi n'ebigambo byakasuse nkugambe ebyadala ayagala batuze be ajumani oba abantu be ajumani ebyadala bazuukuke balabe ebyadala tino omusajja takyasobola okubeera nga akola reforms zonna okubeera nga abaleetera development side zero era omusajja we yanise okubeera nga awulira His Excellency Robert Kyagulanyi ayogera ku ebyo okugambye mbo pressure zamukubye video yino soko biwulire ongambye ebyadala gwe bubeera gwe nga gwe General Moses Ali pressure tekukuba oba nedda. Thank you so much, His Excellency, for coming through. And of course, thank you very much for having me. If you will allow me to say one more thing. Our brothers and sisters, I'm running to be president of Uganda. I almost forgot to ask for a vote. The people are Germany. You've spoken. Yeah, but most importantly, it's not just me. You have Bobi Wines over here. People like Dr. Nyama here. People like my brother, Stephen here. Vote for your children. Send a representation of Ajumani to the national level. You can save yourselves the embarrassment. I am an African, I respect elders. But you people, you young people, you are the voters. You cannot send an old man who is supposed to be sleeping to represent you. That is what Museveni wants to do. He wants to misrepresent you. This is your time, this is your generation. Speak up and be counted. If Buganda region can bring Bobi Wine, why can't you bring Anyama? Why can't you bring Stephen here? You, the young people of Ajumani, you are not too young to think for yourselves. You are not too young to they always say, put your best foot forward. I am not here to think for you, but I'm here to challenge you. Because we are going to a national discussion. You have intelligent young men and women. Send them there so that you can be represented. Don't allow to be used like the colonialists. During colonialism, they would pick one elder there and send him, feed that elder, and make sure that elder misrepresents you. Now you have that chance. It is 2025. You cannot pretend that you don't have the people to represent you. This young man, he has put himself forward. Support him. If the people of Chad on the East did not support me, if they did not vote for me, their voice would not be reaching Ajumani. It is reaching Ajumani here. Now, it is upon you. I thank you, and I know you're going to do the right thing. And also, finally, the regime does not... We heard people complaining so much about the Zoka Forest Reserve that is being abused by the mighty and powerful. They've deployed soldiers in there and they're degrading the environment. And the culprit is Museveni's brother, Salim Salim. He does not care about the environment. And this is not his home. Why should he care? But in the new Uganda, we want to empower the sons and daughters of those communities. I am sure Honorable Izo Stephen here will not destroy Zoka Forest. Even the spirit of the land would be demanding from him. Yeah. This is his home. But these people don't care. The reason why NRM did not build a headquarters in 40 years, the reason why NRM banned political education, the reason why they don't have anything to remember about them even when they leave tomorrow, is because they did not come here to stay. They came here to rob. And every year that the NRM is still here, I'm sure they also wonder how stupid Ugandans are. So, I am sure that these people don't love our country. President Milton Obote said it before I was born, that Museveni is not Ugandan. And up to now, Museveni has not proved that he's a Ugandan. But if we are to follow his... That I've been asking myself for a long time. But again, the answer is very easy to get. I was a musician initially. I was not in politics. Mm. But I also always wondered why
is DP FDC's worst enemy and the other way around. Why not General Museveni? But as I grew up, I tend to realize that this is not about opposition or NRM. This is about the people of Uganda. This fight is not between NRM and the so-called opposition. This is between the oppressors and the oppressed. I'm sure you've seen so many people wearing NRM t-shirts, but coming to support us. I'm sure you've seen even people that profess themselves as NRM, but criticizing and condemning the wrongs that are being done. Okay? So here we want to liberate the people of Uganda. Some people of Uganda are actually not belonging to any political party. I've said it many times that for us, Ndoza ne General Salemu ulidde musajja wadde amutidde muki mu mikuwa omukulu amanyikidwa nga Honorable Louis Lubongoye ayina byayisaawo ate biri very important soko bibulabye gwe munankyukakyuka. Ekigendero ky'okujjako internet ekisinga kiba kyakubayamba okubba akalulu. Of course baleeta excuse nti baagala abantu baleme simanyi okukuma mu bannaabwe omuliro n'ebirala, naye bw'olaba intention y'okujjako internet esingira ddala ya bagezako kufrustratinga communication y'abannansi. Ekyokulabirako DR form bwe abantu balonze mu district y'e Kabongo, singa internet ebeerako kiba kitegeeza eyo DR form egenda kutuuka wano Makerere Kavule ku kitebe kyaffe oba walala wona we tunaabeera nga tulina tale center yaffe tubeere tusobola ogiraba immediately, so that byabakama bwatandika okwanansinga ebintu ebitakwatagana tumugambe DR form yaffe evudde Kabongo eraga Max West ate gwe olaga West eraga results kandi ekibakoze bwe bati ne bwe bati ate gwe olaga birala. So kyobola abajjako internet bati baagala abantu communicating kubanga naffe tuba twagala kumanya results zaffe ezivudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo zitambudde zitya. Bw'oba buli abajjako internet bakifuula kizibu ffe okubeera nga tusobola okucommunicatinga ne bannansi kubanga katolawa for example message yaffe gye tutambuza tugamba abantu nti twagala tumanye results ezivudde mu district bwe tubadde tugamba abantu babeere ne calculators, abantu babeere nga basobola okugatta obululu obuvudde mu district yaabwe babeere ne percentage tumanye mu district ye Kayunga President Kyagulanyi ajeyo obululu bwe buti ne bwe buti mu budde, naye bwe tuba tetulina internet munajjukira nti ebiseera ebimu n'amasimu gana ga bulijjo bamanyi ogataataganya. Mobile money mu kalulu ka 2016 nayo bagijjako nga bagezaako kulaba nti abantu tebasindika ssente eri ba agent n'ebirala bwe bityo. So ekigendererwa kyabwe ekituufu kibeera kyakulaba nga balemesa transmission of results. Kakati tukivumirira nnyo era tulina n'enteekateeka ewandiikira ebitongole ebimu ebireeta wano internet okubisa abantu bireme okukozesebwa mu mbeera eyo, kubanga tosobola kugamba nti results ezivudde mu district zonna ez'eggwanga ffe bamanyi ozituwa nga wayiseewo omwezi mulamba oba emyezi ebiri kati okyalina kyozikozesa, kubanga bannansi baali badde bafollowinga akalulu ne bamanya nti bakandisi bwe performance ne baba nga basobola okucomparinga bo bwe balina ne byabakama byalangirira. So ensonga ya internet bwetyo bweyimiridde bakikola mu bumenyi bw'amateeka kubanga bannansi balina eddembe, constitution ebawa eddembe lyabwe okubeera nga basobola expressinga n'ebirala bwe bityo, naye kati bo bakifuula era n'amawanga amalala mu Africa olaba bagenze bayigira ku Museveni nti buli akalulu lwe kajja bamanyi okuswitchinga off internet n'ebirala bwe bityo, ate ne batakomaawo ne batiisatiisa media houses zonna. So ebyonna bikulaga nti regime ya Museveni eba teyagala kutegeka akalulu k'amazima na bwenkanya. So kyobola ku mulundi guno tugamba bannansi benyigiremu buli omu abeere polling agent kubanga bamanyi okujja ku polling station ne bakwata polling agent waffe ne bamuggyako, naye